It's the new year. Okay. Hi guys. So mu butuufu mulimu abantu abamu abanyumira engoye. Shiba Kalungi abadde atemagana mu kadresi akabadde aka bbulu nga ali mu kumalako omwaka. Oh my god, byengenda okubeera nga nkutuusaako. Sindi Sanyu Kosaate ne Brunoke beekoze ebintu wali mu katambi, babadde bakakasa oluyimba lwabwe olupya. Ate nga Palaso wuuno nga tumalako omwaka alina wagenda okubeera ali mukakasa muganda wange, naye abadde munnange nga ayaka ayambadde ebikumba. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Kansike nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge, kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Wabula sigenda kubeera nga ndwawo, wabula kalutandike ne Shiba Kalungi. Shiba Kalungi nga tuli mu kufundikira actually ndowooza twayingidde dda bannange omwaka, kubanga wabadde wabulayo munnange essaawa mbale akaseera ke nkoleddemu vidiyo eno nga Shiba Kalungi yavuddeyo dda n'ateekayo akatambi kano. Shiba Kalungi abadde ayambadde bw'atyo kadresi kabadde mu bbulu, naye muganda wange abadde ayaka kye bayita okwaka, abadde mu maka ge nga bw'ogezaako okulaba. Actually kankuzannyiremukko olabe embeera nga bw'ebadde mu katambi. Maniga. It's the new year. Okay. Hi guys. So this is my last show in 2025. I'm going to sing for my brides. Immediately after that, I'm stepping into the new year in 2026 with you at Speak Resort Munyonyo. We are partying with my artist friends, Aka Kumachash Bakolics. This is a party and I'm only doing one show tonight, Speak Resort. Why? After that, I want to stay with you and party and you party. Happy New Year! Ye muyimbi Shiba Kalungi bw'atyo bw'alabiseeko mu katambi ako akabadde kafuuse munnange ate ettabbu. Wabula nga nkongeddeyo ku Sindi Sanyu. Sindi Sanyu abadde ne Bruno K nga bw'ogezaako okulaba. Kaakati nno babadde bali mukakasa oluyimba lwabwe olupya Like You, muganda wange kibadde mu katambi. Bruno K, tunuulira akatambi kaako. Pata kekingi kwayita entongo. Akayimba kawoomye paka yita Like You. Webale kuyimba mama. Katuuse paka ewaffe Empale. Empale. Empale yewa. Emanafu. Katuuse akayimba. Basi bale banyama akayimba bakayita Like You. Oye, pass out. Anytime now. Pass out. Run it. Anytime now. You're going to be watching the video. Omuyimbi Sindi Sanyu kosa munnange ate ne Bruno K mu katambi ako akabadde kafuuse munnange ate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Wabula tweyongeddeyo Palaso, tuli mu kumalako mwaka, naye muganda wange Palaso abadde akutte ka glaasi ke mubaddemu ku munnange ate obw'okunywa bwe nga bw'ogezaako okulaba. Abadde ali mu kakaso wano, abadde n'obubaka munnange ate obubadde special nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Hey yo, come take me, give me more, my baby. Yo, you already know it's almost New Year's, so champagne, sunglasses on, ready. Yo, bino byabachi, bino byabanene, bigenda kuba byabanene. 31st New Year's Eve at the warehouse, baby, with the live band. Tell a friend to tell a friend. We're gonna be rocking out. We're entering the year in style. Yeah, man, warehouse, Centenary Park, Bagambent. We're together with the live band. Champagne time, New Year's Eve, come celebrate together. I don't care what people say. Yo, I don't care what people say. See you. Happy New Year. Yeah, man, ahead of time. See you there. Ye muyimbi Palaso bwe kityo munnange ate bwe kitambudde mu katambi ako. Wabula wano ku Jaminati Yugi twagala munnange ate okwagaliza omwaka omupya
ogw'essanyu, ogw'emirembe, ogw'omukisa, buli kimu kyonna kitambule bulungi wano ku Jaminat UG. Ky'olina okukola ku subscribinga, ebisigadde byonna obitwekere ffe weetuli okubeera nga tukuweereza ebinaafaayo.